president abalondeddwa alayira mu gwakutaano ekitegeeza nti wayinza okubaawo etamu weggwerako kiki ekyaleetedde Tanzania oba Samia Suluhu okulondebwa ku lwokusatu akakasibwe ku lwokuna lwomukaaga rather then alayire ku Monday kuteebereza naye ebyabaddewo byeyogerera kati omukulembeze nga Samia Suluhu ng'omaze okuyita mu kintu bwekyo bw'oba ojjukira Mwai Kibaki era Uganda waliwo wabeererawo enjogera nti okuyita mbwangu ng'alayiza Kibaki ye yalayira kiro ekyo kyennyini lwe baalangirira era ye teyafulumanamu nti tugendeko wali wabweru mu kibangirizi mu maka munda agobwa pulezidenti Mbisenge baanoonya omulamuzi n'amulayiza kakati ng'omaze okuyita mbuzibu nga obuzibu ng'obwo okusoomooza ng'obwo abantu beekalakaasizza tomanyi bulungi ani alina ani kubanga yagalagaana mukulu mpinga Samia Suluhu alina okuba nga akimanyi tabayinza okuba baabadde ku nguudo naye n'omumwe munda mu gavumenti mulina okubaamu abamuliiramu munda nga mu maaso bwengenda okubuulira lwaki nakyo kirina okuba nga kyabaddemu kati ng'omaze okuyita mu mbeera ng'eyo jjukira nti nno bwe mwali ne Dr. Kazibu wano mwakyogerako nti ekimu ku kyali kikuyisaamu okkirizibwe nga wano bagamba nti nno okwesimba ku bwa pulezidenti olina okufuna emikono 100 okuva mu disitulikiti 98 olina okubeera n'obukadde 2 bw'osasudde kati ekirala ekyali e Tanzania bwe biti ebyo ebisaanyizo walina okuteeka omukono ku ndagaano nti ebinaava mu kalulu ojja bikkiriza era kyekyalemya Tundu Lissu okubeera ku ballot kakitegeeza nti bino ebyokugenda mu kkooti tebibaawo n'olwekyo kati gwe kyobadde oyogera nti e Uganda tulina ebbanga okuteekateeka oluusi mulimu n'okuteekateeka transition nti tuteeketeeke engeri obuyinza gye bukyuka kubanga ddala obuyinza tebuyinza tugeze nga bakubya akalulu okukyuka omulundi gumuzi ofiisi kabeera kavuyo keereere yensonga lwaki bateekawo eryo ebbanga eggere nti tulonda mu January nate okulayira nekubeerawo mu May muzigo bakiteekateeka bwe kiti wadde tekibeerangawo era tekirabikangako wakati awo n'obala n'ebyabemulugunya kooti okulira omusango n'ogusala bwekiri sikiroka tekibeerangawo ate bwali bukyuse tebukyukanga gamba okuva ku bino ebirala bibaddewo enteekateeka yeekola naye tunafuna mukisa incumbent awaayo ki obuyinza tekibeerangawo bino ebirala bibeerawo bino ebirala bikomaawo era ate era lukyamuzi bwe tudde Tanzania ate twaligambye nti tubadde ati liberty kuba tetunanagenda kuwakanya biva muki mu kulonda so kati tupapya ki okulayira andi bo kye babadde nakyo wakati awo ebintu bingi ebiyinza okubaawo nga ekyokulabirako ebiyinza okubaawo oyinza okulya amaloboozi okuva wabweru ne gagamba nti lwaki temuyimiriza ne muzuula ekituufu omanyi mukulu mpinga kiringa kubeera nti oweeredde omulimu twakuwadde omulimu ku CBS nga tonafuna bbaluwa kankuwa ekyokulabirako President Museveni alabika nga obuyinza abuyina mu ngalo bw'ati naye ne bwamala okumulangirya Simon Byabakama President Museveni gwe mmanyi amanyi statecraft nga tebannamukuba mu gazeti ekubibwa Uganda Printing and Publishing Corporation ey'Entebbe abeera awulya tekinnaggwa kubanga ne bw'ataali badde ye buli omu kyekyo obadde ogamba nti singa bampa omulimu wano naye nga sindafuna bbaluwa enkakasa ku mulimu wabeerawo obwerende President Suluhu nti wabaddewo amatankane abantu beekalakaasizza naye nyweza nti obuyinza bajjeno bali nange naye okumpa mandate emyaka okukakasibwa mu butongole 5 nsooka kulayira kuba kasita alayira ne bwoba wakana otya
akibera kiwedde ye yalayidde olubero owakana na president kubanga wano omukulembeze avuganya ayinza okujja muli mukwogera nagamba nti mpita president nagamba nti madam president elect kyokyali president mulonde tonakola ki tonalayira kati nolwekyo okulayira kikulu kyekisembayo yabadde akyetaago kijjawo mbwangu era toyinza muvunaana yenge yabadde awulya nga ayagala obuyinza okukola ki obusigaza mu ngalo ze eyo tuli Tanzania era Tanganyika kyokka nga yensi yemu eriko ekitundu Zanzibar yo wayimiridde watya kati Zanzibar nkulu nnyo byonna ebyabaddewo tunajjukira nti Tanzania efuuka Tanzania mu mwaka gwa 1964 nga mu kusooka gali mawanga abiri Tanganyika ne Zanzibar bwe batuula ne bakola eggwanga eryamanyibwa nga Tanzania nga batudde Julius Kambarage Nyerere ne Abeid Karume yali afuga Zanzibar kati Zanzibar aliko ebyafaayo bye lwaki mukulu mu nsonga eno ti Samia Suluhu ava Zanzibar kati Zanzibar nkulu mu nsonga eno olw'ensonga nti tunajjukira mu byafaayo nti Zanzibar yali efugibwa basajja bawalabu era abajjukira mu abasoma East African history olw'ekibuzo kye baabuuzanga nti lwaki Saidi yakwata kapito ye n'agijja e Muscat Oman n'agitwala Zanzibar tabasajja bawalabu baali basajja bawalabu bennyini nga bafuga kubanga Zanzibar kazinga kali ku Tanzania katono Tanzania ndoze ine bizinga kuliko Pemba Mafia neyo Zanzibar kati abasajja bawalabu abo bebakwata obwetwaze abazungu nga bagenda era yakwata obwetwaze era yitibwa bali ba Sultan ngoli Saidi nti Sultan Jamshid bin Abdullah yakwata obwetwaze wabula yabafugira emyezi ng'esatu ndowooza wano ng'ali n'Omungereza yasula ennanga ng'Omungereza yamukolera buli kimu ekyo ebyokwerinda kati wakwata obuyinza emyezi 3 bannansi baayo abaddugavu bamwekyangirako era okuyiwa omusayi kwali kw'amaanyi ate bannansi abo bakulemberwa omusajja Munnayuganda baali bamuyita John Okero empozi ya John Okero mpanvu bate bannansi bamala bakulembera mu kutwala abawalabu nga kaguddeyo bamwefuukira bamuwaŋŋanguse Kenya agwere Uganda n'amini nga tayinza mugumiikiriza bambi bamusanga omulambo gwe guli mu gakiira naye abadduka bwe bakwatamu beegatta ne Tanganyika mainland Nyerere yalina ensonga nnyingi lwaki yali ayagala okubeera nti Zanzibar emwegattako kubanga muwanga ebiseera ebyo waliwo okusuka omuguwa okw'olutalo lw'ekimpoze gye bayita Cold War kati Zanzibar yeegatta ne Tanganyika bakola Tanzania era yo Tanzania okutuuka ku bwetwaze Banyerere balina ekibiina baali bakiyita Tanzania African National Union TANU bali Abeid Karume balina ekibiina baali bakiyita Afro Shirazi Party ASP Tanzania bwekolebwa nga Tanganyika yegasse ne Zanzibar n'ebibiina bino bivaawo byegatta bikola ekibiina kye bayita Chama cha Mapinduzi okutuuka olwaleero ekulembera Tanzania wabula obufumbo obwo ng'obufumbo obulala bwonna bubaddemu okulumangana tebeesigaŋŋana Abatanzania Abazanzibaali bawulira nti obuyinza bwe baali beerinako mu byafaayo bano ab'okulukalu aba Tanganyika mainland babo bawambako kakati n'abe Tanganyika mainland olwaleero batunya bagamba nti ne mukimanyi nti Omuzanzibaali yatufuga lwono twefuula bakabi ne mukimanyi nti Omuzanzibaali yatufuga mbyafaayo ndowooza ono Suluhu wakubiri ku Bazanzibaali abafuze Tanzania omulayeeko yali abafuze yali Ali Hassan Mwinyi mutabani we olwaleero yalondeddwa nga president we Zanzibar kubanga buli kitundu kyasigala kironda president owakyo kati mukola endagaano Abazanzibaali balumiriza Abeid Karume
nti Abeid Karume ye yakola ndagaano na Nyerere teyatwebuuzaako nti atutwala mu bufumbo buli. Nolwekyo ebintu bingi bye twandibadde twagala okwesalirawo bali abeeri ku lukalu be batusalirawo. Kyokka Abeid Karume ng'amaze okukola ayingidde obufumbo obwo naye yali atandise okwekyanga kuba yagambako nti wane Zanzibar tewajja kuba kulonda okumala emyaka 5. Yowayita ndowooza emyaka nga5 banene bamukuba amasasi n'ava mu bulamu bw'ensi. Era baakola endagaano nti pulezidenti bw'aba ava ku lukalu omumyuka walina kuva Zanzibar. Pulezidenti bw'aba ava Zanzibar omumyuka alina kuva ku lukalu. Naye wakati awo nga bwe nkubuulidde balina obuteesigangana bungi. Kati ennaku zino bano ab'okutanganyika mainland balumiriza Samia Suluhu nti gwe ova eri mbizinga nesebo wana ebiragiro ebikyusakyusa embeera ku lukalu ekyokulabirako. Ate enteekateeka si yagitandika bagundi awo bagitandika Jakaya Kikwete okusengula abamasayi mweyitibwa Ngorongoro Conservation Reserve. Eyo kakati waliwo okusika omugwa mu communities nawulidde President Museveni nga campaigning mu Karamoja. Community ezo ewasangibwa ebyererezi nga mulimu ebisolo eby'omunsiko byemulugunya nnyo nti gavumenti zibifutyanka okuteekako amalundiro g'ebisolo by'omunsiko ze bayita game reserves oba national game parks. Kakati ono Suluhu yasengula bamasayi. Tubamanye bulungi abamasayi balinga Bakaramoja balinga Baturukana. Babeera n'ente tebaterera wamu babeera batambula okuba balina ekibangirizi binene. Kati ate zi gavumenti zikitwala nti abantu tebalina kuwangalira bifo wali bisolo bya mu nsiko. Kubanga ffe tukitwala nti okutta ekisolo ky'omu nsiko musango gwa naggomola poaching. Kubanga bire bya bulambuzi byanfuna bya ggwanga. N'embozi community ezo zigamba nti mujje ona mu lugezigezi fo wano wetuwawangalira. Kati mukitwala nti mwokujja ebisolo by'omu nsiko bisinga ffe omuwendo bolokuba munyumira okujja okulaba empologoma. Bakwata batya omuntu ne bamusiba olw'okuba bamusanze n'ensolo ey'omu nsiko. Oshegeera okiraba ng'ekintu ekitono naye gavumenti kubo mweyita okukola ki okufuna ensimbi. Naye ye yali awangalirawo. Kati goyinza obutakiwulira okiringa waliwo abantu golwayo okujja waliwo abantu nga bo kuva dda abadde balimbisenyi nemaneekera negamba nti twagamba tewali abeera mu kisenyi. Ebyo mbu ne bajjajjawo baali wano baaliwo mubumenyi bw'amateeka baali tebamanyi okubeerawo baaliwo era nebijja mu ebiri naye mu bumenyi bw'amateeka mu butamanya vaawo. Kati soke tufuna obubaka buno n'oluvannyuma ate tukomewo.